very welcome to this press conference. We would like to announce a special partnership, and without further ado, I'd like to hand over the microphones. Good afternoon, everyone. Thank you for making the time to come and share with us or be present when we share with you some really exciting good news. Okay. Iryn, good to have you here. So the announcement that we want to make today, I want to express our continued commitment to Ugandan music and celebrating it. We've been not just one of the biggest creators of Ugandan music, but also one of the biggest celebrants of Ugandan music. And we'll continue to spotlight very talented, but not just talented and not just hitting artists, but artists that have stood the test of time. And that's why we'll have to call her Timeless Iryn. You know, from young to old, you know, Iryn has had or has impressed different generations, you know, with her craft. And we've been in this act, or we've been in the practice of continuing to either collaborate or celebrate and spotlight that kind of talent. And we are very, very honored to announce our partnership with Iryn to celebrate our amazing awesomeness with our fans in July, Friday, July the 27th. We shall be hosting you members of the press. We shall be hosting a lot of our fans, the ones that will be able to pick up the tickets because they're very limited as well. We'll give the rest of the information on when that will be available. But we are very honored as Swangz Avenue to be in partnership with her, to be in partnership with an icon, an artist that has proven to be timeless. Iryn, thank you very much for allowing to do that with us. And without making this a speech day, it would be nice to hear from Iryn and you know, let her break the news in a way that she wants and let her express what everyone needs to expect, especially to our fans. Let her speak to them. And then from there, we'll be able to take some questions from you. Good afternoon, everybody. It's very good to see you. I'm very happy to see you all here today. And I must say that I'm very, very excited about what I am about to announce. The reason I'm here today is to let you all know that after a long wait, I have finally, like you know, we've partnered with Swangz Avenue. We have the dates and we have the venues. But first, we have the 26th of July, 2024 at Serena Hotel. So the tickets will be 150 for the early birds and then 200 at the gate. So please get your tickets now. If you want to be a part of this show, please get your tickets now. There will be other shows. So those dates will be communicated to you. And one thing that everybody must know is that I'll step on stage at exactly 8 p.m. So please come early. And thank you so much. I'll be waiting for the other questions.
Okay, we are happy to take questions. Benon will take some of those. I'll take, Irene will take, depending on what you want us to. But I'll just emphasize on what Irene has just said in terms of we want to urge all Irene fans to keep time on the day. If you've been part of our Swangz experiences, most of the events we've held, not even just at the Serena, but even at the Serena, when we say it's 8 p.m., it's 8 p.m. And Irene's set is about 90 minutes to about 120. So basically it's about an hour and a half to 2 hours. So if you come in at 9, you've missed pretty much most of the show. Yeah, I just wanted to re-emphasize that. We usually don't bluff when we talk about time, because by 11:30, we saw it on the last one we had here. You know, beautiful show, 2 hours, and at 11 we are closing, and people are like, okay, is it done already? Yeah, we shall do the same again. Good afternoon. My name is Isaac from Monitor. Someone needs to be coordinating the questions. Someone is raising his hand. Isaac, go ahead, please. Earlier this year, we talked to Iryn, asked her about a concert, and she said it's not something she was thinking about. What kind of convincing did Swangz Avenue do to make you have a concert this year? Is it earlier this year? Yes. There was a concert at Serena, and we asked you a question, and you said a concert is not something. Last year was it? Yeah, I think it was Azawi's concert. It was last year. Yeah, it was last year. Yeah, I was not ready yet. But I said, maybe next year, we shall see next year. I was just not ready. But now I'm very ready. And when I say I'm ready, I'm ready. Brand of Uganda na nkola ne Sanyuka TV Uncut. Naye mbadde nsaba mu lulimi olufuutifuuti batuyambeko n'aba BBS ne Bukedde ebyeko kyetwala. Kuba kati mwekubidde nnyo mu lulimi Olungereza. Omwami anaakiddamu ekibuzo n'akimbuza mu Luganda era kubanga ogenze mu maaso. Yes. Naye kyensaba Mr. Julius. Statement ziwasoose okukola because kati waliwo wano abali confused. Simanyi bye bajja kuteekayo ku TV ate nga tubyetaaga. Badde nsabudde ku statements ez'enjawulo. Okay. Njiddemu nti nsanyuse nnyo okubalaba mwenna bannamawulire abali wano olwaleero. Mwebale kujja ate era mbeebaza omulimu gwe mukola ogw'amaanyi okutuwagira. Olwaleero tubayise wano nze ne bannange aba Swangz Avenue okubawa okulanga ekivulu ekya Iryn Namubiru ekigenda okubeerawo nga 26 July emyaka 20 omwaka guno. Omwaka guno. Ebisale bigenda ku emitwalo 15 gyokka abanaakeera okugula tickets zaabwe. Abanaalwawo ennyo nga baagala kusasulira ku mulyango bwe banaaba nga bakyalinayo akakisa bajja kusasula emitwalo 20 ku mulyango. N'ekirala ekisinga obukulu kye tubadde tugamba kiri nti nze ninnya ku stage ssaawa 2 ez'ekiro. Ate nja kuyimbira obutakka wansi wa ssaawa 1:30. So nyinza okuyimba essaawa 1:30 oba okutuuka mu ssaawa 2. Bw'onojja late oba n'osalawo ojje ku ssaawa 3 ojja kuba osubiddwa essaawa namba eya omuziki. Ennyimba zammwe ze mwagala ennyo oyinza okuba ng'ozisubiddwa. Aba Swangz Avenue nga bwe mubamanyi nga bwe mulabyeko shows ze ba organizing ze bakwata obudde. Nange kennyini nkwata obudde. So mujje mu time tetujja kuba na luseregende lw'abayimbi abatandika ebyo bye mwaka owedda ne bayimba ne mwebaka ne mugamba ate kati tukooyo mimbi ajja no tetujja kuba n'abo bonna. Wayinza okubawo surprises naye temusuubira nnyo mukibe mujja okusooka okulaba. Muyinza okusookera ddala okulaba nze ku stage ku ssaawa 2. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nange nyongera okubeebaza mwenna okwefiiriza okufisayo akadde okujja era nga munange we yayogedde
tuli basanyufu nnyo okulaba nti tu collaborating oba tu partneringa n'omuyimbi Nakinku, omuyimbi gwe tukuze tulaba bankubye nnyo kuba naye nga kituufu no ebyaddala I'm being very honest and very serious. Omuyimbi ono nze nkuze mulaba wadde siri wajjo naye yeah. So we are really excited. Era tuli beeteefuteefu okufuula olunaku olwo 26 July okulufuula memorable, oba fenga Swangz twagala nnyo okukola a memorable experience for everyone that comes through, n'okwongera okujaguza oba okujaganya oba okucelebratinga abayimbi baffe ab'e Uganda. So mbasaba mujje mukuume obudde nga Iryn wagambye, tunyumirwe wamu era tweyongere okutambuza ekintu ky'omuziki gwaffe ogwa Uganda. Mwebale nnyo mwebayedda. Mbadde neerabidde okugamba nti essanyu limbuganye ng'omwoki wagonja okuba nti nkolaganye ngenda kubanga nkola ne Swangz Avenue nti nga bategeka ekivulu kubanga bannakinku mu kintu kino. Nkuluma, ekibuuzo kyange kyabadde nti omwaka oguwedde Iryn twamubuuzaako n'agamba ekintu kya concert si kyalowoozaako. Kati ba Swangz Avenue bamukonvinsinze batya okuba nga yeekyusizza? Kagambo ki? Okukakasa, bamukakasizza batya okukyusa ebirowoozo bye? Bamumatizza batya okukyusa ebirowoozo bye okukola concert? Ekibuuzo ekirala kankibuuze lumu ekyo. Omaze ebbanga nga tokola concert. Tulaba ka Serena kaali badde nga ka venue akatono. Lwaki mwasazeewo okujja mu ka venue akatono? Kololo eyo temugyesobolera oba cricket oval? Ku kyoku ekibuuzo kye mwambuuza mwakimbuuza si mwaka guno, mwakimbuuza omwaka ogwaggwa. Kituufu nti nali sibirowoozaako, si kyekyandi ku bintu bye nali nkola ekya concert, si kyekyandi mu bwongo oba si kyekyali kisooka ku lukalala lw'ebintu bye nali njagala okukola. Abantu bangi bajja baŋŋamba, twayogerako n'abantu abamu era bonna ne bengenda okukola nabo oba ne besikoze nabo. Kyekintu kyekimu kye nabagamba nti sinnaba kuba mwetegefu, naye tujja kulaba omwaka ogujja osanga awo n'aba mwetegefu. Era ku ssaawa eno mpulira nti ndi mwetegefu okukola concert ejja okubaawo nga 26 July omwaka guno gwennyini. Ekyokukola mu Serena era mmaze ebbanga ddene kituufu nga sikola, naye tetulina date emu. Ne date endala mugenda zimanya. Tujja ekifo buli lunaku kaŋŋambe luli booked. Buli lunaku luli booked. Osanga twantaddewo ne concert ey'okubiri naye ennaku ziri booked. Naye waliwo ennaku endala ze tugenda okukola ebivulu tusobole buli omu asobole mu bitundu eby'enjawulo ne mu Uganda era buli omu asobole okundabako ambadde alinamu ennyonta. Kamala okwongerako, so Iryn kyayogerako mu bifo ebirala ze tutera okuyita extra si nnyingi nazo, kuba Iryn wadde mukyala Munnayuganda, mukyala Muganda, naye ono mukyala ali international, tabeera wano. Era twali tulina okutikka mutikke ajja abeewo ku press conference, era ajja kudda akole mu rehearsal, era n'eri gy'agenda okuba agenda bakola rehearsal. So bw'anadda tukole Serena, tukole ne Shendala, kuba muyimbi munene, so abantu bangi baagala omulaba. Omuntu w'embala tajja kusobola kujja ku Serena. Ojja kusanga omuntu w'emukono ayinza okukaluubirizibwa okukola ki? Okujja kusanga. Ate ne Serena tiketi ntono, era bw'ozirinda okuzigula ku mulyango, nze ndowooza ojja ba osubidde okulaba Iryn. Tosobola kusuubira mbu ojja kujja ku Serena ogule tiketi ya Iryn ng'ekyaliwo, tekikiba tekisoboka. So tiketi nze ndowooza kiba kya bugunjufu oba ddala ng'oli faani wa Iryn n'ogigula kati. Kuba like ziri live already? Yeah. Osobola n'ogigula kati. Kuba bwe ziggwawo ezo zibayita nga early bird,
zili limited, then zijja genda ku mitwalo 2. So mitwalo 2 genda just ku mulyango. At some point zine zisooka kasita ziggwawo, announcement yegenda kujja mu press release. There's a window ndooza ya wiiki nga 3 oba 2 osobola okugula ya 15. Bweggwako mu wiiki nga 2-3 oba olina okugula ya 2. Kuba ekifo nga bw'ogambye si kyekinene ekiri awo, but it's a VIP experience. Okay, amanya abampita Abbe nkola n'omukutu ebyokya mu Uganda. Ekibuzo kyange kibadde kisoose kibadde kyokuba ntabeerawo nnyo mu Uganda muneeno weebale kukiddamu. Then ekirala kigendera eri mmwe. Tulabye nga Swangz ezzeekola conversations. Oba oliawo n'abantu bemutuwaddengamu essuubi nti osanga bannamutegeka. Tetunalabako Iryn Namubiru ng'akola conversations ezo nammwe. Ekyo kimu. Kyakubiri nnyinza okubuuza ati after this tusuubire Iryn Namubiru okubeera nga ayongera okupatarenga ne Swangz besides the concerts as a brand, kubanga obudde buno talina nnyo big management, which would be as that. So nja kuddamu byendooza nti byange birala nja birekera Iryn. Iryn temunamulaba ku conversations. Naye era abayimbi bangi bemutalaba ku conversations. Conversations wakalabako abayimbi ndooza 10 oba 12. Naye Uganda erimu abayimbi nga 5,000. So oba buli awo maybe weewaawo oba kigambo kituufu. Iryn naye ajja kuba alibaako ku show time eriba etuuse nga n'obudde abulina nga nekyagyagadde. So ekyo tekiriiko mutawaana. Wajja kubaawo enkolagana na Iryn after this. Twayagala dde okukola actually na Iryn mu ngeri emu oba endala. Era ne tumiitinga namuuko. Era kino kyekimu ku mboozi ze tubadde nazo in the past ku bintu ebimu bye tuyinza okukola nabyo. So tosobola kugamba nti oba omanyi foomu y'enkolagana enaddako enaaba etya. Naye Iryn tumanyi tukola naye ebbanga ddene mu bintu eby'enjawulo. Tukola n'abayimbi, oyinza okusanga omuyimbi omu tumudistributing era music, omulala ne tumukolera show, omulala ne tumumanaginga, omulala bintu byanjawulo. Naye naye Iryn nga ye ng'omuyimbi naye alina standards, alina naye bye yeetaaga mu bulamu bwe. So ffe tetusobola kumulowooleza kiki alina kukola, naye tusobola omuwulira kiki kye tuyinza okukola naye ne twesanga ezo desire we ziba zisisinkanye ne tukolagana ffenna. Nga era kino bwe kibadde nti twamu approachinga emboozi eno ebaddewo ebbanga ddene mu ngeri ez'enjawulo, naye kati ne tutuuka nga ebirowoozo bikwataganye ne tuganduza tukikole kati. So tetumanyi ne future kyerina, naye era waliwo plan nnyingi engeri ze tuyinza okukolaganamu na Iryn n'abantu abalala. Yeah. Mwami Julius. Kati omwami abuzizza ekibuuzo gwe kyolina okumanya enkolagana yaffe ne Swangz nnungi. So kyonna kyonna we baba bampitidde nti tukole kino oba tukole kiri tusobola okwogera. Kati oyogedde ku kya management tekiri simanyi oba amawulire ogajjawa nti sirina big management. Tomanyi bumanya kuba sinaba kwogera. Kati essaawa bweneetuuka nja banjulira management yange. Njajjanjula. Thank you. Okay, I also have one. Let me ask it in English. Other than the prices, the gate prices and everything, is there any more you can tell us about the show itself in terms of maybe the lineup was there and stuff like that that might not have been talked about? Okay, so there's a lot we are working on around the show. You want your answer in English, right? Okay. But we will be releasing that information as we go on. For instance, Iryn and Abayimbi bajja kwagala mu show ye, and we're having those conversations on who's going to appear in the show. There's going to be a lot of, not just surprises, but production nuances that excite people in a show. Things that you don't give at a press conference because you want people to come and be wowed. So you should expect a good 2-hour production, ate naffe tugezaako okukola n'abantu abasinga mu katale. Kweno show, we are not just collaborating with Iryn. No, we are collaborating with some of the best production people in the industry. We are collaborating with some of the best music directors to bring this show to life. We are collaborating with some of the best people to manage experiences.
And I'll speak to that in a bit. You see, a lot of people worry about the lights, you know, the production and all that. We worry about it as well. And we've proven over the years that we can deliver on that, and we've delivered consistently on that. However, we take something else even more important, the experience. The people that come for the shows, you know, is the parking well lit? You know, is the people taking your tickets from you, are they available? Are you not queuing up? There are things that are even more important to us. Like, we don't like to see long lines at shows. We want people to come and they quickly get in and they quickly settle in and everyone has a good seat. We've seen shows at the Serena where people park the Serena excessively. We don't do that. When we sell out, we've sold out, because we take the comfort of the people that come to the show very, very important. Comfort and their safety. We prioritize those things as at the same level as we prioritize production. And you see that in across all the events we do, not just this one. Comfort, safety, and then the production, the level of production of the show. We take those things very seriously. I don't know if that answers you. Okay. This is Ranel from New Vision. My question will go to Iryn and Swangz. When you say she's going to perform for 1.5 hours or 2, we all believe and know there is a catalogue of songs from Iryn. We've been to concerts where enyimbe ezimu ne bazirekayo. Nyinza obanga zero nabadde njagala mwaluzanye naye atolwa Isaac n'alulekayo. So who is going to determine what songs Iryn is going to perform? Because there is a catalogue of songs, and when you say 1.5 hours to 2, one may think that is maybe small time for a personality like Iryn. Unfortunately or fortunately, it's me to decide the songs I'll perform. The bad thing is that I cannot do all the songs. And sometimes the extended versions, when you sing live, tuyinza oluwanvu yole dakiika 3 ne tulufula lwa dakiika 10 ne tuba ntujja kulekayo ennyimba ezimu. Kati ate oluusi kiva ku luyimba kirwensinga okufiiringa nze lwendaba nti bwe nnaaluyimba nja bakyamula mwenna. Kati y'ensonga lwaki otunulira muno ga luno nnyinza oddulekayo luno n'enduyimba olwoli n'enduyimba ate olwoli n'ezirumuyimbira. Nze mprefaringa okuyimba oluyimba n'endumalayo nga bwe nnina odduyimba oba nennyongerezaamu than waliwo edda omulembe gwe twalinanga oluyimba seconds 3 n'ogattako olulala ebizibu tebinyumira nga artist si bwe njagala okuyimba. Nja kuyimba ennyimba zensobola zijja kuba nnyingi ddala naye sisobola ba promisinga nti nja kuyimba ennyimba nzimaleyo, tekisoboka. Mu ssaawa 1.5 oba 2 ezinaaba zisobose ze nja okuyimbiramu. Era nze neesalirawo nnyimba kizinayimba okuggyako nga Nabubeezi lwe neerabidde ne baŋŋamba manyi luno abantu balwagala nnyo balusaba nnyo nga nze nkyerabidde nga tulukolako. Kati ne ba musicians be tukola nabo ffenna tetuli machines, tetuyinza kukola nnyimba nga 30 ne tuzikwata wano okuggyako ate nga mwagala tubawe ebitayidde. So tujja kukwata ennyimba ze tugenda nze nzimanyi naye tujja kujjukiramuko, nja kwejjukizaamu ze mmanyi nti jazikola perfectly well, tuzibakolere bulungi naye nsuubira nti tuyinza oziyimba 10 tetujja kiyimba naye nga 27 tujja zikola. Iryn, ogamba nti gwagenda osalawo oba teweekubiddemu kubanga tonnayingira wano. Babadde batuzanyira some of your songs ng'era olaba waliwo abayimba ezimu webateekako olulala ne wabawo abalala bayimba. Kati obanga gweka agenda osalawo olowooza oba teweekubiddemu? Kituufu nnyinza okuba neekubiddemu naye kye twaba promise nze nti ennyimba enkadde zonna ze zisinga okunyumira abantu zakwata nnyo abantu omubabiro tujja zikuba. Awo sirowooza nti tulina gwe tunaaba tuleseeyo tujja zikola. Kati tujje nga tukwata kumpya bwe tutyo. Obudde bwe butuggwako era enkadde munaaba mwaziwulidde naye musuubire birungi byereere. Maybe just okwongereza ku katini. So buli shows ze tukola kubako music director era ogwo gwe mugaso gwe okusendeka experience eno. Of course in collaboration with the artist nti omanyi kano naye tulina okubasuuliramu kano. Music director ina role y'amaanyi nnyo making sure nti ategeera omuyimbi then yeteeka naye mu kifaananyi kya fan.
agenda okunyumirwa ennyimba zino. Yeah, I'm sure we'll make sure that we take care of that issue. But like the artist said, chiba chizibu, I'm sure that wobulize chibuze ekyo nga you've experienced it. Takubye kayimba kange kali. Of course, most times it's not intentional, but it's, you know, we do our best to make sure that at least 80% of the songs or 90% of the songs are covered. Yeah. Humphrey, ate nekirala omuyimbi nga munene bw'ati nga bw'ali tosobola kuba nnyimba n'ozimalayo. Eri abayimbi ng'asobola okuba ennyimba n'ewolayo n'endala n'afuna gye yeeyazika endala n'ajjuza hours 2. So tuli ba mukisa nti Iryn teetaaga kweyazika nnyimba z'abalala kujjuza hour 2. Ekizibu kye tulina nti ziriwo ezize z'ataakozese, ziriwo z'anaaleka abalala zibali eyazika. So mukisa mulungi gw'amaanyi ogwo. Mukulu Julius, njagadde nnyo answer ye ya experience nti mwe temutunuulidde kifa ku stage kyokka, because shows zetubaddeko ezimu abantu baga 3 million VIP naye n'otuuka wali ng'abantu tebalina byakunywa ku mmeeza. Kitegeera n'atuuka wali bouncer n'amuyisa bubi. Naye kati ate kizaamu amaanyi gwoba ogambye mwe mutunuulira beyond the concert, mutunuulira ebintu ebirala. So I just wanted to appreciate kikyoyogeddeko. Ate olw'okuba nti ereno VIP show ku Serena, tetusobola ekintu tusobola kiyisaako maaso. Omuntu oba waguze table, naffe tubiraba olumu ogenda mu show nga sifa abagikoze n'otuukayo mwaguze table ate ekyokunywa ne bakiguza. Bagambye olina eccupa ku table ate nga teriiko. So tuteeka nnyo essira ku bintu ebyo. Ku saidi yaffe nga tupulaninga kuba ekya music tetukyeraliikirira. Sigamba tugenda kuba nnyo mu ky'omuyimbi, omuyimbi already wakabi. Muyimbi ennyimba azirina, wulira ebizibu bye tulimu, alina ennyimba anaazikuba zonna ebizibu bye tulimu. Osobola mu press conference awo ne bagamba omuyimbi oyo nga mwanguye alina ennyimba kye n'ajjula, kati ebyo si bye bizibu bye tulina. So kitegeeza nti tulina opportunity to focus ku experience. Ate already tubadde nga tukideliveringako. Olumu wabaawo ebitatuukiridde nnyo, naye nga omuntu oba oguze table yo ojja kufuna buli ekikusuubizibwa ku table yo. Teri agenda eri bounce agenda kusindika ku kanyuga eri okujjako ate ng'oyagala kalubiriza abaguze table yaabwe oba abaguze tiketi yaabwe. So ffe tukulembeza nnyo eky'omuntu eyaguze tiketi n'engeri gy'ayisibwamu okujja ku show n'engeri show gy'aginyumirwamu, ate si paka nga kyewedde, paka ng'afulumye ne we twamuyise we twamutegekedde show, nti toba ng'ofuluma amadaala ate omuntu n'asika akasawoko. Tugezaako nnyo okufa ku bintu ebyo. So mu show ya Iryn ebyo ebintu tebirina byeraliikirira. Mumina kujja nga maybe kyeweeraliikirira nti oba akayimba kange mwekali muzagenda okukuba kuba ennyimba alina nnyingi, kyokka kyolina okweraliikirira. So teekayo request. Bafaani basobola teekayo request ku social media ne bagamba Iryn byonna byokola teweerabira akayimba kange kali ajja zisoma. Yeah.